Abamu ku bakozi ba kampuni ya Intelligent Transport Monitoring System eyaweebwa omulimu gw'okukola number plate za motoka eza digital banjulidde bannamawulire omulimu gw'okukola number plate zino egutuuse nga basinzidde ku ofiisi zaabwe Kawempe mu Kampala. Bategeeza nga balina tekinologiya yenna asobola okweyambisibwa mu kulondoola emmotoka ebbiddwa mu nsi yonna gye beetwaliddwa. Plate number plate tuteekako beacon ebeera tugiyita BLE beacon ekola ne bluetooth connectinga ne tracker mu motoka. Buli lw'okwata ku namba ku system tuba tulaba nti number plate evuddeko era ebetuwa alert nti number plate ekoze eki evuddeko. Then n'ekintu ekirala tosobola kujjako byonna kuba biri bisatu nti namba zibeera bweru ne track ebeera munda. Joseph Tuguma omu ku bakozi agamba nti olunaku bakola number plate 50,000. Buli lw'ofuna obukugu ne speed ebekola ki yeyongera. Bw'oba otandikira speed ebeera wansi ne buli lw'ogenda mufuna obukugu n'enamba ebekola ki yeyongera. Kyokeza ebitongole ne minisitule za gavumenti zawulibwa ku koodi eri mu nnamba ng'ez'amakugo ba pulezidenti zitandika na 001 ez'amagye 18 12 minisitule y'ebyobulimi ate woofiisi ya ssaabawe wa gavumenti 26. If we go to the local government, it is LG local government, and this is code of ministry. For example, this is 18, this is code of Ministry of Defense. 18 years. Ministry of Works is 38. It's part of an agreement that first of all we begin with the government number plates, with the government vehicles, cars and motorcycles both. Bano era balina n'obusobozi obukola number plate ez'obwannannyini nga gye bakoledde bukedde. Enamba bw'eba enaatera okuggwako abantu tebatera kwagala kugula motoka, basalawo ne balinda katugende enamba ekoze ki eddako nezino sibo zitono zigenda obeera. Leero oyinza okufuna UAR 002 enkya ono n'afuna 10. Bategeeza nga bwe bagenda okukolera number plate zino mu bbanga lya myaka 10 ng'omulimu bagutandika mu mwaka gwa 2021. It will take 2 years and this is step-by-step project. We begin with Kampala district because it's the most crowded and the most criminally affected region. Ku lwokusatu lwa wiiki ewedde President Museveni yasinzira ku kitebe ky'abamega ba poliisi ekibuli n'abuuza oba zikola. Kyokka minisita w'obutebenkevu Jim Muhwezi yamwanukula nga bwe zikolera ddala nga zayambako n'okukwata emmotoka ya poliisi eyalibbiddwa. And it was recovered because of this digital number plate. Judith Narugwa yakusakidde Gwino ku Lwabukedde TV.